Omulabo Soul TV twongera okulisa mukumulamu okote kubadde kuwanvu nnyo tukyagenda maaso n'Omunnyo Ku Makya tulira ensonga ya COVID-19 oba coronavirus ekirwadde ekitadde ensi yonna ku bunkenke. Ensi ndowooza mu Africa ezitannakwatibwa ekirwadde kino ziringa 8 zokka. Sobo tunulira Africa erimu ensi 54 sobo ojjako ensi zino 8 kitegeeza ensi 46 zonna ziri wansi zibadde zikubiddwa ekirwadde kino nga n'ezimu zifiiriddwako abantu ab'enjawulo ababadde bannansi baazo kyabakwata abalala zaali imported cases abalala zaabakwatira munda mu nsi zaabwe. So tuba tugenda mukumulamu tusoogera tutunulire ensonga y'okusaba kuba kati okusaba kwokka bannansi kwe bayisigazza kwokka. Ensi zonna zifukamidde wansi zeetondera Katonda buli omu baga nti twasobya Katonda beera nga otuddira mutwala b'ejjo Paapa yabadde mu St. Peters ng'alimu yekka agenda maaso okusabira ensi tekibangawo awo agendayo emirundi 2 gyokka. Agendawo ku Easter na Christmas naye wamulabye nga alimu yekka bw'ati agenda maaso okusabira ensi yonna ekintu kibeere nga kitera. Katulabe grade twakoze eri omusumba Aloysius Bujingo agenda maaso okusabira ensi Uganda ye tusabira wano ewaffe atubeera mu studio n'abeera nga agenda maaso n'abantu yebweru kumwegattako nga basaba ekintu kino okugenda maaso okubanga kikendera kuba kati omutonzi yekka gwe tulina okwekwasa okulabika nti embeera ano ekkakkanamu n'okulabika nti ekirwadde kino kirangirwa nti kiwonye mu bbanga tunaba kubanga tutegeerera ddala. Omusumba w'ekkanisa House of Prayer Ministries International Aloysius Bujingo mu Nabuddu yakulembedde mu kusaba okw'olwaleero ng'asinziira mu studios eza Salt Media okutuuka ku bukadde n'obukadde obw'abantu okwetola ensi yonna mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Omusumba Aloysius Bujingo akubye ttendo eritute essaawa eziwera ng'asinza Katonda nga yegattiddwako abakkiriza nga bo basinzira mu mayumba gaabwe. Yegattiddwako omutume Kabunga Edward Stephen ne basomesa eggwanga n'okubazzaamu amaanyi mu kaseera kano nga bannayuganda n'ensi yonna beeraliikidde olw'ekirwadde ekya COVID-19. Era nzikiriza nga abantu bangi baweereddwa omukisa saavisi etambula normally kye tumiisinga kati kubeera wamu kujjako wamu n'olaba mikwano gyo maaso ku maaso. Tumisinga anointing tumisinga okusinza kwonna mu bujjuvu bwako naye okubeerawo okwa Mukama Salt Media ekutuusizza buli wantu. Agambye nti mu kuyita mu kusiiba kuno Katonda amulaze nti olutalo olw'akawuka kano akakambwe ka coronavirus lwakulinnyibwa ku nfeete. Mu kisiibo kino mbadde nnyo mu maaso ga Mukama nafuna statement nti olutalo lw'akawuka kano si lwe lulinga le tutera okugamba nti the battle belongs to the Lord. Olutalo lw'akawuka kano is to test our faith. Tulirakisinze nnyo twaddayo mu luyimba lwo olwaggalwawo olw'okuseeyeeya so ng'abantu bakkiriza naye abakkiriza abatakkiriza. Ategeeza nti abantu balina okutya ku kirwadde kino era abamu baddukidde mu byalo kyagambye nti ate kiyinza okubeera eky'obulabe. Ng'abadde agenze n'ekirwadde agenze ku bijja by'abeewaabwe ate tagenze ku bijja by'abeewaabwe kyokka agenze okusiiga abantu abali innocent abamala emyaka 10 nga tasinkananga muntu yavudde ku nnyonyi kubanga obulwadde bwajjidde ku nnyonyi. Laba bwogenda otta ekyalo kitire bwerere nga tebalina nangatto naye omuntu omulamu kiki ekimuza mu kyalo? Kutya. N'olwekyo olutalo tuluddayo wali we luli wakati wa kutya na kukkiriza. Omutume Kabunga ategeeza nti essaawa yonna Katonda wakwanukuza omuliro eri ekirwadde kino era abantu bagenda kuddamu okukola ssente batambule n'amawanga. Ensi katabagiggulawo tujja tambula amawanga tubuulire enjiri yo. Mwamenumu ensonga ozirabye ensi okusaba ensi yonna kaakati yakuza online
era waliwo ndowooza abagezezaako okukola ki okuyingira mu masinzizo ne babakwata. Waliwo benawulidde gwe bakutte n'abantu oyeganye nti tebannamukwatako. Waliwo omulala gwe nawulidde nti bamukutte, naye nga ekiriwo nti abantu abalina media basobola mwe bayita era service ey'ekikabo ekityo ebeerawo wano ku Salt, ebeerawo buli lunaku nga lanchawa, buli lwakutaano night prayer, buli Sunday nga Sunday service ne service endala zonna nga bwe zinaabeera. N'olwekyo n'abantu awalala wonna era emikutu mu nsi yonna kaakati emikutu gye gyakoze eki nga naye ng'ekigendererwa mu kyo kwe kuba nti abantu baddizibwamu amaanyi n'okubawa essuubi. Omanyi mugundi eno lockdown eno abantu can even go mad. Betaaga psychological kugamba services bw'otabaza eri Katonda kubanga kakati embeera yasigadde nga ya Katonda abasinga obungi kubanga covid tanaba kufuna ddagala so ani asigadde awo Katonda yekka yamanyi kigenda maaso kubanga era bulijjo abalwadde bagamba nti kati asigalidde Katonda naye n'embeera nayo gye tulina abantu bangi tebalina byakulya, abantu bangi tebamanyi kyakukola essaawa zino. N'olwekyo essuubi liri mu ki mu Katonda yekka. Ate nga ku Salt definitely essuubi eryo liweebwa omusumba Bujingo ne ttiimu ye yonna bajja kukola omulimu ogutagambika. Ate nga n'abasumba bangi baweebwa open chance to come and preach the word of God. Sibwe kiri bwe kiri sawa musanvu tube mukulu abeera ku FM ate sawa 8 abeera ku TV buli lunaku. Naye n'abasumba baweebwa pastors hour ab'enjawulo yonna gye bava basobola okujja ne bawa ekigambo kya Katonda. Enkola nnungi eyo okamala obumazi. Kituufu. Mwami lumu olunaku olwajja omukulembeze w'eggwanga akozesa obuyinza bwe yakyusizzaamuko abadde akulira ekitongole ekiwooza eky'omusolo Doris Akol. Tugambe nti yamuwumuza yamugobye ekintu ekikulu ndowooza yamugobye twogere amazima agakaawa kubanga Doris Akol abadde yakaddizibwa obupya yakola emyaka 5 n'emyezi ndowooza ebadde yakagendako emyezi yabadde yakagendako emyezi kati awo kyeneewuunya yamunyizizza kiki mu kaseera kano aka covid kennyini n'atalinda na minisita kumuleetera ki report gundi nti board of governance recommendings abantu bwe bati abantu bwe bati be bakoze eki be bakoze interview ne bayitamu kubanga amakuba agagobererwa bulijjo sige gagobereddwa nga tanaleeta gentleman ono naye tujja kwongera okitunuulirako mu maaso eyo kubanga omukyalo ono mulimu naye abadde agukoze yalese ekizimbe ekitagambika ya raising a revenue collection okamala obumazi naye kakati bwe tutunuulira omukulu oli Musinguzi John omumanyiko kinye ekyamaanyi gwe kyembadde mmanyiiko nti abadde muwabuzi wa president ku nsonga era z'ebyemisolo twagala kifaananyi kya Mr. Musinguzi oli Lujoki abadde awabula president ku nsonga za investment ndowooza era n'ebyemisolo yakulemberako ndowooza ekitongole ekiri private era kya byamisolo ekigenda maaso kulabika nti kirambika bagita head finance audit department mu special revenue protection unit kyali anti era kya revenue kyali kikulirwa Kayihura kyali kikulira Kayihura by then nga tannafuuka inspector general of police kati ono gye yali wansi eyo kakati ono ye akyasinza okubeera okuva awatali bwe twandirowoozezza awatategeereka bulungi awatategeerekeka nnyo kubanga naye ng'okusoma ebitabo bye yasoma Bachelor of Science in Mathematics okuva mu Makerere University ataalina ne Masters degree in Computing and Information Systems naye nga ye mu president babadde yakalonda ono tavudde nnyo wali wakaba ogamba nti kuva mu tanuulu abasinga obungi babadde alonda babadde babeera mu kitongole mulimu ennyini kubanga ono omukyala Doris Akol yali akulira ndowooza by'amateeka munnamateeka yali akulira legal department naye bw'olaba circumstances bwana Musinguzi ze yagiddemu wabadde when you analyze when you look at the situation the circumstances under which he was appointed mwabaddemu ekinyuzu
ekinyizo tubeere very walungo banyiziza byekusambo ku bantu simanyi bakima covid biki waliwo ebyekibuuzo ekigenda kiyitayita bwe kityo nti ono yagenda n'akima abantu byali bitya bwe bityo naye ndowooza kubanga n'omukulu bwe yabadde ate asiibula omukyala naye nsiibula yabidinza farewell eri staff n'agigamba yasiibudde naye sentence eyasembyeyo yagambye nti the struggle to liberate our country still continues oba bwe yagambibwa atyo kankebere wano yagambye ku Twitter handle ye yagambye nti the struggle does what it continues kati ekyo kyabadde kitegeeza ki olaba nti okwawukana kuno tekwabadde kwaki kwa Sseruganda kubanga yagambye dear team His Excellency has just appointed Mr. John Musinguzi as the new Commissioner General with immediate effect. Kakyusa nti bannange bakozi bannange oba timu gye mbadde nkola nayo omukulembeze w'eggwanga yakamala okulonda omumwami Musinguzi okulembera ekitongole. Let's welcome Mr. Musinguzi to the URA family and render him utmost support. Tumwanirize atera tumukwatireko mu kutambuza emirimu gy'ekitongole. It has been an absolute honor and privilege to be your team leader for 5 years and 5 months. Kimpesa nnyo okuba nti mbadde mbakulembera okumala emyaka 5 n'emyezi 5. Thanks you for loving me, for supporting me and for being loyal to me. Mwebale kumpuliriza, mwebale kumpagira ate mwebale kulabika nti mungayidinze. May God bless you all. Katonda ababeere mwenna. The struggle to liberate our country continues. Dwalutalo olw'okununula eggwanga lyaffe lukyeyongerayo oba lukyayinda bagamba lukyayinda kakati obubaka obwo what do you draw out of that really nti yagenze with discomfort teyasanyuse kyamuguddeko by surprise kubanga toyinza gamba nti yawumudde toyinza gamba nti when people label it sacking I think it fits yafumuddwa bufuumwa kubanga tewabadde waawo kyangu kyetagisa mangu nsonga kuba kati abantu badde ku bunkenge bwa covid kulabika nti ekintu kikwatibwa kitya singa twalabye director of health services nga yawumuzibwa oba minister oba permanent secretary mu ministry ekwatibwako ebyobulamu ogamba nti waliwo mishandling ya health issues kati webanga URA ate omukyalo ono abadde n'ebijinji bibadde bingi abadde n'oggula n'okubadde kw'amaanyi olutalo lubadde boda ng'eggaddwa Rwanda Tanzania ibadde eby'omuceere ensonga zibadde nyingi nnyo naye era obuzibu abadde abulina ne omusolo guno ogwa OTT walaabo baali mu parliament ku nsasa gye buvuddeko bayita ne propose bagamba nti omusolo guno guteekebwe ddala ku ki gujibe wano kubanga bypass abantu bagu bypassinga nnyo naye nga ate bamuwa target y'amaanyi kubaba otunulira nti first quarter eno first half ya financial year 2019-2020 almost abadde ne shortfall by 700 billion buli wabadde ng'akola ebintu tebitambula abadde alina target ya almost 9.7 but that is not our own making kakati nti yayambibwako nti bw'otunulira UCC yamugamba tugenda kuyambako okulabika ntuzibikira guno omusolo gwajjawo president yaguteekawo naga nti tukwate bano Facebook WhatsApp bani bana tubatize gubeere nga gudde eno naye nedda ebyongo bivuddeko bwana wamala embeera kirabika mu mwezi guno gwe tulimu mwe mwafubutuse ekinyizo ekyomukulu kubanga it was so abrupt I would say nti kyewuunyisa okubeera nti ekyo kyekyafubutuseeyo nga tusuubira ekintu at least for the Bank of Uganda nakyo kitegerekeka naye n'omusajja mukulu teyawereddwa kadde Adam Mugume wabanga yajja lwakutaano ku Sunday nate n'oleeta omuntu omulala ali substantive nja kubulira lwaki ekyo kyabadde bwe kityo kubanga yabadde agenda okulonda omuntu erudde eno ng'ava Gindi ng'ate noono yateereddwawo ava Gindi n'agamba let me sacrifice this one eno nondereyo omulala ebintu biba byakubala yabadde tasobola kulonda bantu babiri nga bavudde wamu ono kakati teyabugumiza namboge lwali lwakutaano ku Sunday lwali lumu okalo ate yabadde na weekend kitaiza adde akyalina waka yabadde ategeka kujja suuti agiragula amasuuti yeekubeko enfufu atandika okuweereza ekintu naye awe nkugambira nti wali wabaddewo ekinyiizo wabaddewo ekinyiizo kye we are yet to tujja kunoonyereza tulabe eddala kituufu kiki omukulu ekyamunyiziza okulabika nti omukyala but I will miss the lady sincerely abadde she's been a hard worker I'll miss the lady she was humble tetumanyi oba agenda kudda mu legal team she was ambient do they say that abadde mukyala nga
she's down to earth buli muntu yenna yinanga asobola okumuwuliriza ne ffe tuba tugendayo nnyo okumukolako interview ez'enjawulo naye ngulaba ddala nti okola n'omuntu awa abantu ekitiibwa. She had all the information at her fingertips. Abadde ategeera ekitongole n'enkola naye pulezidenti kusemateeka Mabirizi yavuddeyo looyo ono n'agamba nti the president okulonda musinguzi is null and void. Okusinziira ku Uganda Revenue Act yabadde akootinga ebintu bw'otunuulira omukyala engeri gye yajjamu ono omukyala Maria Kiwanuka ye yamuleeta ng'akyali finance minister anti kaakati amateeka gye gafutukeola gye kiva waggulu ebwo abanga teyaweereddwa mukisa kulabika nti board etuula vetinga abantu ndowooza yewe yajje amateeka engeri alina engeri gye yatapuse amateeka awo ng'agamba nti Commissioner General vatya mu office ng'alemereddwa okukola emirimu gye ng'akoze ebintu bwe biti ne bwe biti ebyo president anabiprovinga nti ono yabigize then board of directors be ba identifying abantu ne babakozesa interview ne bawa minister of finance n'atwalira all those nga bwe kyalira ku mukyala Anne Kagina bwe yali agenda ye agamba nti I am retiring kubanga ye yali naye ate president ye bw'oba omutunuulidde yayise mu ssemateeka executive powers ezimuweebwa ssemateeka nga yaga nti by virtue of powers ze mwampa mu ssemateeka nkoze kyenkoze katulinde tulabe ebinaddirira oba ddala Mabirizi anakikolako naye ate ate anaagenda wa kooti zigenda kudda wali era bajaga nti it was overtaken naye ate waliwo Abaganda kye bagamba nti omusango teguvunda gunaavunda bino ebyawano tetwetoole ne tutoloba butolo binga ngonono agenda anyway ono abeera atuddemu nga naye sirowooza nti omukyala n'atuuka ku ekyo okugenda ate omukyala si yajja okugenda Mabirizi yayagala okulaga Mabirizi interest ezze ziri luddawa ku mukyala waba agamba nti tizoke bireke kuba sirowooza nti advisor mu nsonga z'amateeka oba nono omukyala munnamateeka Mabirizi tagenda kuwolereza mukyala agenda ku lwa ggwanga yalabanga the president setting a dangerous precedent nti ekiyinza okugenda mu maaso nekiddamu abantu okugenda nga bafumulwa mu ngeri bwete etagoberera naye ddala president ye yakwotinze eki ssemateeka ndowooza abo bannamateeka be balina okugenda ne bagamba nti kubanga ssemateeka tamuwa buyinza kukola ekyo. Anyhow, akadde kagenze mwami lumu katute mu mpapula wano mpola Daily Monitor akulembeza omutwe wano agambye nti crisis in hospitals over coronavirus agambye nti akanyamberege oba akasattiro kagenda maaso maliro gaffe coronavirus abireese wano mbadde nkusaba nti amawulire gano tugaddire wali erudda wali nga tulinda bannaffe abali mu Nankani